Katusuubire gano mazima Magala TV tuba tusimbudde. Kikino ekifo kyenkuletedde ekyatuumibwa White House oba White House nga kyazimbibwa oba kyateekebwateekebwa Omusumba Robert Kayanja owa Miracle Center Lubaga. Kigambibwa nti ekifo kino eno we waakolebwanga emikolo gyonna oba emize gyonna giyite egy'okuvuga empanka. Abavubuka bali amwenda be twakulaga oba be tuzze tukulaga tukyali mu kkooti olwaleero ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omukaaga mwaka 2026. Ensonga za kisiyaga, ensonga z'abasumba. Omusumba Robert Kayanja akyattunka n'abavubuka 9. Abavubuka 9 yabakwata ng'abalanga gwa kusaalimbira ku kkanisa ye era ng'abalanga ogw'okumuwanda ebigambo ogw'okwonoona erinnya lye. Abavubuka emisango gino baagyegaana, bo bagamba omusumba byatulanga birala, ffe twali tuzze kubanja, ensimbi zaffe zaatusuubizibwa, naye buuza mulimu ki ogwo gwe baakola. Tulokkalire Magala TV tuyiseeko mu kkooti e Mengo. Olunaku lwa leero ekkooti ezzeemu okutuula ng'eno ebadde ekubirizibwa omulamuzi Adam Byalugaba azzeemu okuwulira omusango guno ogwawawaabirwa Omusumba Robert Kayanja oba Pastor Robert Kayanja. Wabula ensonga zino eno ng'oggyeko abavubuka 9 abawawaabirwa ate zirimu n'abasumba banne abalala nga bali mu kulumaŋŋana. Omusumba Kayanja agamba basumba bannange be bannwana. Baabasumba bagamba nedda ssebo, sasula abaana. Abaana balumiriza Omusumba Robert Kayanja okubeera nti yabasiyaga. Gwazza tugoberera ku Magala TV tuzze tukutusaako emboozi ez'enjawulo era nga tukuwa ebyo ebiviira ddala mu kkooti. Katusuubire nti soosi y'emboozi zino oba soosi ya sitoole n'ey'ebisiyaga ye kkooti eya Mwangattwe Mengo. Buli kye tukuwa gye tukijja, gamba nti sumulula emboozi. Olwaleero nkugambye tugenda kukulaga oba tuzze kukubuulira biki ebyakolebwanga mu White House. Ekifo kyatuumibwa White House Omusumba Robert Kayanja. Eyo nno nga gye yateeka ne faamu, ekigambibwa okuba nti faamu tetumanyi oba faamu yali yakusiba oba yali ya bisolo oba wabula mu bujulizi obuleeteddwa olwaleero mwana mulenzi Reagan Ssentongo azzeemu okugasimba mu maaso g'omulamuzi wamu n'omuwaabi wa gavumenti munnamateeka Jonathan Mwaganya. Azzeemu okuwa obujulizi mwana mulenzi Ssentongo Reagan ng'alumiriza Omusumba Pastor Robert Kayanja owa Miracle Center. Ssentongo akakasizza kkooti nti yatwalibwa oba baatwalibwa mu kifo Omusumba Pastor Robert Kayanja kyagamba nti faamu ye gye baatwalibwa eyo nga we wali n'ekigambibwa nti waliyo White House. Eyo neesangibwa Kiryandongo, eri mu Kiryandongo. Reagan agamba eyo nno yatuuka n'aweebwa ne ranka. Atya agamba yali yakatuuka mu ofiisi y'omusumba esangibwa ku faamu. Eyo ku faamu we wali White House.
omusumba Robert Kayanja n'amukwasa ekikapu oba n'amukwasa ekitereke oba n'amukwasa bbaaga. Naye wulira ebyali mu bbaaga. Bbaaga yalimu ebyokulwanyisa bingi, yalimu buli kyakulwanyisa, yalimu obupiira buyite bukalimpitawa, sijja buyita linnya lya luzungu, yalimu ebizigo kwassa n'ebyokulwanyisa ziyite emmundu. Ebyo byonna bivudde mu kamwa k'omwana mulenzi Ssentongo Ligani ng'agasimbaganye ne mulamuzi Adam Byalugaba ali mu musango guno eno. Agenda maaso n'otugoberera, nkujjukiza nti emboozi eno egenda mu myaka egisoba mu 6 ng'ekyatambula, naye nga gye yaviira ddala yava ku musumba Robert Kayanja okwegaana abavubuka bano oluvannyuma lw'okumubanja ensimbi zaabwe ze bagamba nti yabasuubiza oluvannyuma lw'okubatega akanyeebwa k'okubasiyaga. Era nga bwe tuzze tukulaga nti mu kkooti nga balumiriza omusumba ono nti yatuwangayo katokeni, yatuwangayo akasente, wabula Ligani Ssentongo akyase nnyo mu musango guno eno kubanga oyinza omuyita kabwejumbira owa ttiimu eyali erikuluutinga, eyali esaggula byana birenzi ebinyirira ebisagala ebyo ebinaasanyusa omusumba Robert Kayanja. Ne Ligani nga tomutwaliddeemu kubanga oli yali alya noono ng'alya, bagamba ono alya noono alya yemmere ekola ki? Yemmere ewooma. Ebyo nno byalinga kiryandongo, ng'ovudde ekiryandongo ne ku kkanisa kwennyini byabangayo. Era buluumu Ligani Ssentongo agamba mbu wabula akakambu Magala TV yekataddeko, naye ye Ligani agamba ne ku kkanisa waliyo ofiisi omusumba Robert Kayanja mwasinziira n'abeera nga atunuza abantu kikula kinne mu mbuga za sitaani, kiyite okubasiyaga. Tukyagenda mu maaso n'emboozi ya Ligani Ssentongo. Mu ku bujulizi bw'awadde ayongedde okulumiriza omusumba Kayanja nti yamuwa bbaaga ng'atuuse ekiryandongo ku ffaamu. Bbaaga eyo yalimu n'emmundu, zibasitoola, era n'amugamba ebyo bibyo. Gwali in charge n'amukwasa ne ofiisi nga kyagenda omukolera kwe kubeera nga ali ku luutinga bavubuka banne ng'abaagazisa oba ng'abasendasenda basobole okubeegattako abayingize mu bikolwa ebyokulya ebisiyaga. Bino nno akakasizza kkooti. Ssentongo Ligani akakasizza kkooti ng'agenda maaso n'okugitegeeza nti nina n'ebifaananyi, oba muwakana nti saayina mmundu, saayina zipisito, n'ebifaananyi mbiyina nga neekubyanga emmundu nziyina nga nyambadde yunifoomu. Wabula ebyo ne mu alipoota y'omukugu eyali mu musango guno, alipoota eri mu kkooti eyeesigamizibwako obujulizi bwonna obwanoonyezebwa mu musango guno eno, aginokoddeyo n'agamba kubisinziira ku byayogedde bagenza okukebera mu alipoota peegi
78 ng'ebintu bino gyebiri, ebifaananyi nga gyebiri. Wano nno wabaddewo akasambattuko, buyita okusika omuguwa. Omuwawaabirwa wa gavumenti bw'agezezzaako okugamba Reagan nti no, ebyo tobyogerako, komaawo, tosagula mbeera, olwamusitoopinga okuwa obujulizi buno eno nti nalina n'emmundu, bampa ensawo ng'erimu emmundu, n'emmundu nazeekubisaako n'ebifaananyi, nga mulimu obupiira bukalimpitawa, nga mulimu ebizigo. Wabula ategeezezza kkooti nti ebizigo bino byakozesebwanga okwesiiga singa baba bamaze okukukozesa, bamaze okutunuza mu mbuga ya sitaani. Weesiiga ebizigo ebyo simanyi oba n'oyongera okunyirira oba n'oyongera okukola kisitegeera bulungi. Ebizigo ebyo byonna byalimu. Wabula wano wabaddewo akaseera akazibu ennyo mu kusika omuguwa. Abali ku ludda lw'abawawaabirwa bannamateeka nga bawakanya omuwawaabirwa wa gavumenti, lwaki ogaana Reagan okwewozaako. Wano nno omulamuzi Adam Byalugaba wasinzidde n'ategeeza omuwaabi wa gavumenti nti no, omuntu ono Reagan alina obuyinza, alina olukusa, alina eddembe lye okuwa obujulizi n'okubwanika eri kkooti. Kkooti ne yeeyongerayo n'egenda mu maaso. Naye ng'atugoberera nsonga za kkooti, nsonga Pastor Robert Kayanja yagamba bamuwaayiriza teyeetabangako mu kulya bisiyaga, talyanga ku baana abo bisiyaga. Abaana abo bakozesebwa abasumba abamu, baabaana bagamba nedda, obujulizi tubuyina. Jjukira mu alipoota y'omukugu erinako ku butambi obumu bwe yatulaga mu kkooti nti waliwo communication wakati w'omusumba Robert Kayanja n'omuwawaabirwa Reagan Ssentongo. Communication zaayitingananga ate nga ziri related ku nsonga z'ebisiyaga, nti musumba wandi awankozesa naye embuliidinga, neetaaga ku bujjanjabi. Omusumba n'atuma ne ku babaka abamu ku bayambi be nti agenda kukuwaayo ku kasente, tugeze $30,000. Kwegamba byonna byonna ebyo tetumanyi omusumba yali asasulira ki ddala. Kwegamba kkooti tugirinze lirweneewa ensala yaayo okusinziira ku bujulizi bw'eneeba efunye wamu n'omuwaabi wa gavumenti omukulu Jonathan Muwaganya. Olwaleero kkooti bw'etudde Mmengo oba ku Mwanga 2 ngenda kusunirako bingi nnyo n'ebisobola bimalayo olwaleero. Wabula Reagan Ssentongo azzeemu n'ategeeza ne kkooti nga bwe yagezaako okutiisibwatiisibwa oba we waaliwo okumutiisatiisa omusango guno asobole okugufuula agambe nti omusumba Pastor Bugingo owa Kananirandi nannyini Pentagoni ng'ali wamu n'omusumba Robert Jackson Ssenyonga kw'ossa ne David Kiganda be bantuma mpaayiriza omusumba Robert Kayanja
mu byayogedde alaze nti yatuukirirwako n'omuwaabi wa gavumenti nga kwali asobole okukyusa ebigambo oba okukyusa emboozi eri mu kkooti. Ebyo tugenda kukomawo nabyo mu paati 2. Weekuumire ku Magala TV. Bino byonna tukuwa biri mu kkooti. Bigambo si bya Magala TV management oba si bya musasi waffe, wabula biva mu kkooti era nga biva mu kamwa k'omuwawaabirwa Ssentongo Ligani ne banna abalala 9 nga bwe tuzze tukulaga sitoole y'ekisiyaga nga bwetambula. Olwaliro njagadde kulaga biki ebyalinga mu White House ey'omusumba Robert Kayanja esangibwa Ekiryandongo ewagambibwa okubeera faamu ye. Ligani agambye waali ekisiyaga kasiiku, waali ekisiyaga. Hey, government, where are you? I sign out. Twesangeyo mu paati 2 nga nkulaga Pastor Bugingo ayingira atya mu nsonga zino eno nga Ligani yatubuulira.